Yes, olunaku lwa Sunday amanya n'eddoboozi Josephine Namakulu omwana w'olugave abasinga gwe banyinga koma ozimbeera ntuuse buli lwa Saturday ne Sunday essaawa zibeera 12 zennyini nga mbatuusaako ebinyuma ebikwatagana n'emikolo kwanjula kukyala kuhinjirwa kiggwera wano wokka ku Bukedde TV. Wentyo ne nkugamba nti gwe wenna omukyala ali eyo anoonya gomesi ey'okwambala, anoonya gawuni ennungi, onoonya dresses, ekyama kiri kimu kyokka Maria's Bridal. Gwe genda bugenzi wali mu town ku kizimbe kya State House opposite the Arcade ojja kumafuna butereevu akwambaze akuwa engoye nga zino ennungi mukwano togenda kwejjusa. Munzikirize mbanjulire ekitundu ekyokubiri mu mwenna batabaddeko olunaku olw'ejjo. Omukolo guno eno twagutaddewo wiikendi yonna kubanga ekyamazima gusaanidde. Mukolo gwali munene, mukolo gwalimu vibe, gwalimu ssente, gwalimu abayimbi ab'enjawulo. Njogere ki ku mukolo gw'omwami Kazibwe Alex ne mukyala we Omumbejja Kate nga bano bawangaalira Masaka Kyotera era nga gye baazimba gye baazaalira n'abaana baabwe. Obufumbo bamazeemu emyaka 2 nga bali bonna. Omukolo guno eno buli eyali ku kyalo yali agwesunga kubanga buli omu yeewuunya nga abaana abaakula bonna ng'ate ba neighbors ekintu bakisosowazizza okutuuka ku ssa eryo. Ate mukwano ensonga yali ya njawulo nnyo ddala. We twakomye nga ssenga waffe ow'ensonga amaze okuttaanya ensonga okwanjulira abagenyi baffe abantu bonna bamutegedde omwami Kazibwe Alex omugagga. Waatyo ng'amaze okumwanjula ssenga yasabibwa addeyo anone mukyala we ng'ajjudde. Naye mukwano akaseera ako kennyini nga ssenga ali mu kkubo tanaba na kutuuka omugole twalaba afuluma mu screen. Buli omu amaaso yali agataddewa, yali agatadde ku mulyango. Tumanyi bannange agenda kujja atya, agenda kulabika atya. Mukwano screen ezeggula era kankutwale wekkaanye ng'omulungi ono afuluma mu gomesi eyali mu kkala ya silver wamu ne papo omutono eyayita munaanyuma ate era n'alabika bulungi. Metron we naye yaggumira n'ayambala n'avaayo bulungi nga yali mu gomesi eyali eya papo wamu ne silver. Essanyu omukwano ogwali wano eno kankutwala obinyumirwe. Eno ye Bukedde TV emikolo n'embaga. Era ng'omugole ono yalina abaana bwe nga bw'obalaba 6 abali mu white dresses nga ziri short wamu ne boots za black nga nabo baakola kyamaanyi okulabisa embeera eno okuba nti erabika bulungi. Kossa n'abalenzi abali mu kaftan suits za white bambi baali basanyufu nnyo oluvannyuma lw'okulaba mami ng'afuluma. Akaseera ako kennyini ng'omugole waffe omulungi ali mu kusanyuka okuyitirivu. Abakyala lowoolezanga nnyo kiki ky'ogenda okukolera omwami wo ku lunaku ng'olwo luli special. Abaami bano eno ekisooka okugamba obugambi nti mukwano nzija wammwe ng'ennaku z'omwezi weziti kiba kyanjawulo. Watyo omulungi waffe Omumbejja Kate omulungi nannyini smile brown beauty omukyala ow'empisa yayiiya kiki kyayinza okukolera omwami we ku kaseera nga kano ak'enjawulo ak'essanyu. Olunaku lw'okwanjula oba olw'embaga luba lumu lwokka teruddibwamu. Era waatyo yapangisa papa Misa Kisemakula miliyoni 10. Omwami we yali amwagala nnyo era omwami mu bayimbi yadde nga baali bangi ku mukolo yali tasuubiramu papa Misa yakimugambako namukama nedda akasente hani kangi k'omukyala tondabanga n'akwata ku z'ekikazi n'aleeta omuyimbi. Naye omwami we yali musanyufu nnyo. Banange Kate webale kwagala mwami Kazibwe Alex ate naye yebale kwagala kuba ebintu byokka bye yaleeta ewammwe biragira ddala nti bambi asiimira ddala ebyo by'omutuusizzaako bye mukoze nga muli mwenna kyali kyanjawulo.
akayimba kagenda okuyimba omugole omukyala nja kusaba okawulirize bulungi kitwale nti bigambo biva mu bakadde baffe era bikunyumire oggyemu ebikugasa ebitakugasa obireke. Era akaseera k'ebifaananyi moments zino oba ziyite memorable pictures omukyala ekimuli ekya Alex Bambi Omumbejja Kate yafuna ebifaananyi ye n'omwami we moment eno ginyumirwe eno ye Bukedde TV. Yingidde wano mukulu nga tuyingira Kanoni ono Kanoni n'agamba bannange mukolerere ensi ng'abataligivaako ate mukolerere eggulu ng'abanaafa enkya naye nkirabye leero Reverand njagala okukakasa Reverand Kanoni nti nze mu ggulu ly'omu nsi nayingidde mudda laba abaaye engalo kalimu njagala kuwulira esse buli kino
quality events. Area quality events. Quality Bannyina abalungi baleeta ekimuli era nga kyali kiwandiikiddwako erinnya lya Kate Kobo obuntu obwaliko ebimuli munda. Bambi baali basanyufu nnyo era nga baleetebwa omuyimbi Stacia Mayanja. Omuyimbi ono nno omukyala ono naye amwagala nnyo era yazaala n'omwana n'amuyita Stacia. Bannange Justin Nokole kyekikusanyusa ku lunaku lw'omukolo gwa mbaga gwa kwanjula kuba olunaku luba lumuteruddibwamu. Omumbejja Kate yakola ekyo ekyawulira ekimuli ku mutima ky'alina okukola olunaku lwe lumugendere bulungi era waatyo yakola ekisoboka kyonna okusisinkana omuyimbi ow'ekirooto kye asobola okumuyimbira ku lunaku lwe era omuyimbi ono yayimba feezi 2 nga tavaawo so that amunnyonnyoka. Kankutwala onyumirwe moments zino eno eneyebukedde TV program kooli emikolo n'embaga. Alex Kaziwe n'angamba nti nga bw'okuŋŋaanyiza abantu bano bonna ng'omulagayo nti omwagala era bw'olibanga omukyaye obayitanga obannyonnyola. Kaziwe juu! Alex juu! Tambudde ensi yonna ndabye tubiri mu buli kimu kirabye naye sirabanga mukazi mulungi
banage tukwagala nnyo ebintu byonna byonna byolaba gwe mutima gwa Alex byonna akoredi waiti buli kimu gwe mutima gwa Alex yakanga ebyula yakanga ekyala yakanga ebyula oyiseewo era nebasemekiranje Bruce Alex yakizaala basi azimodde waggulu babalasa ebifaananyi bimugeze buli waabo mwekere Yes, ali ku Bukedde TV tuli ku mukolo gwa kwanjula ne beautiful brown baby omulungi Kate ne munne Alex sanyusa okulaba wabale kola kintu kino omwami ono wamusisinkana otya skole eno mpanvu twakula ffenna Alex yali neiba waka mu bizinesi twakula ffenna n'amala okitegedde mwakamala bbanga kini Alex mu gw'omukaaga mpeza emyaka 2 ofumbye soko mpeeyo ku butipisi biki ebisobodde okukuuma mu bufumbo emyaka egyabiri ng'okuuma ne munno kisobodde okunkuuma nategeera nti musanze bukulu embeera gye musanga nayo tulina kutuula ne tugiteesaako ate nga kinsobya kwolosi munenya mulinda ng'ali mu ddembe nendyoka munenya nendyoka mubuulira kye yansiba ate abantu kye batasobola kunsuubiramu kinkuumye nnyo saba omumpeera ebigambo by'omusuubiza byonna kitegeera mwami wange kaziwalesi emba ngenda okwogerako mpulira n'amaziga gajja wabula nkwebaza nsiimye byonna by'otuyisizaamu nga famire abaana b'okubeera nga balowooza yegwe taata asinga mu nsi eno webale naye nkusaba okikuume kuba okyali mwana muto okyasobola okwonooneka naye nkusaba bambi okikuume abaana bo bamanyi gwasinga mu nsi eno okitegeera mumpeera obugambo bw'omukuutira yadde ng'abadde mufumba emyaka 2 naye mwongerezeeko ayongere mu kirungo ki mukwano gwange oyo kyenyinza omukuutira kwe kweyisa obulungi nga wabadde yeeyisa n'omutima omulungi ogwo gw'ayina manye omuntu lwabeera n'omutima omulungi mukama ayina engeri gy'amugabirira naye mwagaliza bufumbo bulungi avume empisa nga waabadde buli kimu kijja mutambulira bulungi ate omwami Alex naye mukwano gwange nnyo abantu abo nze nabagatta okubeerabo ensonga gye mulaba kati oluvannyuma lwa interview za Bukedde TV nga woozirabye ebigambo ebizimba okuva omugole waffe omukyala Osani Metro niwe mukwano gwange ababuuza abalala batandika okubuuza kuba tebaweebwa kakisa akagereke kiri nti abayimbi baali bangi era ng'ababuuza bano abasooka bajja bonna abamu baali mu Suuvan Black Gomasi abalala baali mu gomasi zaabwe nazo ezanyuma ennyo ne baweebwa ebirabo byabwe biibyo Ate haji
oluvannyuma n'abako baaweebwa akakisa era nabo ne babuuza ku bagenyi baffe ebintu byabwe bye bino. nkale bassebo era dde nnyo nnyo ekkubo teritumenye mukama yatuwadde mukisa gwa mmotoka ku bagenyi abazze naye mukulu nkubuulire akati babakubeyo n'ekifaananyi akati olaba ono bwakoze lonki ono mukomusaba kimu kifaananyi kiwedde tonaba okankanaki Akaseera k'ebirabo buli omu yakalindirira kubanga omukolo guno eno gwali ku kyalo kyotera nga buli omu agwesunga. Buli omu yeebuuza kiki ekinaabaawo naddala akaseera k'ebirabo. Naffe kennyini ababazze tuba tulinze lujja lulabise lutya bannange abakyala byonna tubikole naye olujja lwewammwe omwami yeetegese kyenkana ki okujja ewaka. Akitegeera niwo tetwala bingi nnyo kasayibwa nga tebiswaza naye omwamikazi bwe yaleeta ebintu. Omwalizi washing machine, omwalizi fridge, omwali tanka ennene, boda 10, omwali simanya bataata abako buli omu yafuna boda. Buli gomanyi nti wakolera ku mukyala w'ekirungi wagabibwawo boda empya. Anage kola sente weeyagala obulamu bukunyumire obusawo bwa sukaali tobala. Oh my goodness. Kituwa kyakuyiga kinaffe abakyala. Omwami ofumbye naye mwaka gumu oyagala agenda akwanjule. Omwami tanneesetinga bulungi. Kaakati naye weeteeketeeke ekimala n'omwami yeeteeketeeke ekimala. Akuweesa ekitiibwa ng'ebintu binene bya Keeti naye bitatuukaawo. Naye bannange teri kinyuma nga lujja kujjula. Just no Keeti yawulira ng'ensi yonna yiye era bw'atyo yakomerawo mu Gomez eyali eya Green Nesova ng'anyumye nnyo wamu ne Metron we yali mu Meets Green n'aterako ekitambaala kya Green bambi babrandinga bulungi ate era ne banyuma. Keeti yali musanyufu nnyo era nga kino kyamuwaliriza okujja ku muyimbi eyali azze akazindaalo okuyimbiramu omwami we olw'essanyu. Kankutwala onyumirwe eno Bukedde TV emikolo n'embaga ye program. Omuwala tumukuleka engalo za Gomesi yonka babikeeti. Wati omulungi Bronjeti nannyini Smile omukyala ogonjebwa yajjanyumye okwaniriza ebirabo by'omwami we yali mu Gomesi ya Green and Silver n'ekitambaala kya silver. Bannange Keeti yali musanyufu.
Oluvannyuma lw'ebirabo ka Joyce baakafuna butereevu ye n'omwami we. Taata omwami wange bwe yali aŋŋamba nti njagala twanjule namugayanga nga mugamba tetunasobola nga mbeera mukekereza naye omwami wange kyandaze omwami wange weebale nnyo weebale awo wennyini oluvannyuma lwa Kate okurisivinga ebirabo by'omwami we kyeyakola bannange n'abakyala tukolemu ku ssente tusanyuseeko ku baami baffe yamutonera entebe y'amasaagi brand new nga terabikangako mu Uganda yagitumya okuva mu America okujja agitonere omwami we. Justin Nobambi husband yali happy namugamba hani massage oyo muveemu kakati entebe eno yegenda okubanga ekola ki ngaekola ka massage omulenzi naye takyabitegeera kimala abamumanyi obulungi banange omwami wange ono akola nnyo omwami wange ono alina abakozi naye omusanga ku mulimu nga yempakasi lumu abaana be bagamba naye maama taata waliwo lwayimirira ku magulu ne tulaba nga maaso zigenda omu kale oba kibanyonyola ntya kireke kasitadde okimanyi kikulu nti kyamaaso nnyo ebintu ate tagenda nti oba akole duyiro oba takola ki egamba ebyo tava waka gwe noteesa otya mwami wange nendooza ndeeterayo akalabo kano bwe nafuna ekirowoozo kino waliwo omwami Ntambazi yaŋŋamba waliyo feeke naŋŋamba naye njagala tunoonya oli gino atafa era Mr. Ntambazi abadde w'amaanyi nnyo mu kirabo kino kale Ntambazi nange n'atambuulirako bannange omwami wange akalabo kano katono naye kasiime bw'obonaabona tusiima nnyo tukolerera nange Petro mpahaaga nange Petro mpahaaga kakati akalabo kano bulijjo kambeera ku mutima ng'omwami wange wadde sinakola mukolo guno naye omwami wange bwe yaŋŋamba agenda kukola omukolo agamba muzeeyi bwe ndimwebaza mu bantu abangi muzeeyi wange ekijonjo weebala okunkuliza omwami wange akalabo kano badde njagala okatwale mu mutima mulungi omusuubuzi obwekyotera omwana wa taata olabe naba bwatambula naye nalaba teyekoledde naba emikozi ngampya swaziniga wawawa lebo wawa jakicani momenti y'omwami ono Alex Kazibwe ng'awa mukyala we Case yino girabe.
oluvannyuma lw'okumutonera keesi bw'atyo ze fireworks zatandika okuba mu butongole. Fireworks zino za njawulo nnyo naddala ku mukolo kubanga tezitera kulabikalabika ku mikolo egy'enjawulo. Akaseera ak'okusatu omukyala ono yayambala nga buli lugoye lwayambala ogamba oba yandisoose mu luno oba mu luli bambi yali smart. Ku mulundi guno yagira mu long sleeved fitting dress eyali mu green and silver nga kuliko design ya flower wamu n'emabega, era ne metron yali mu mint green and silver, yayina flower mu maaso n'anyuma nnyo. Abako bakyusa essuuti zaabwe ezaali eza blue, green kala wamu ne best man ntegeeza omukokazi we oluvannyuma lwa mukyala we okukyusa olugoye naye yakyusa essuuti. Ati mukojjose naawe mugambe ebigambo by'okukyalina ebirabo ebyo. Olwaleero nzikaakiriza bukaakiriza nti nkukwasizza omuntu oyo omukuume nakugembete eno olaga nti nkwagala olubeerera Kristo era nsuubiza nti obudde bwonna gakutwala lwakabona ez'obufumbo bwe batyo basala keeki ng'akabonero ak'okuwangula. Alex gikwate, Alex gisigaze, omwana naye atolekanieko. Ate ne Dani agenda kuliisa akaana ke. Dani naawe liisa akaana ako. Bwe twatuuse embuga ne balugamba Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde aggulawo 2026. Certificate za Buganda bazireetera nga balaga nti bayitiddeko e Bulange. Byebyo nno ku Bukedde TV. Kino kye kibadde ekitundu kyaffe ekyokubiri twabalaza ekyasose yesterday eno Bukedde TV emikolo n'embaga tubagaliza kisinga mu bufumbo bwammwe omukyala Omumbejja Kate nannyini eddoboozi eddungi ate nga mukakamu
omukyala nga mulungi nnyo ono wamu n'omwami Alex webale kuwesa omukyala w'ekitiibwa webale kumugumiikiriza emyaka egyo ng'oli naye Baganda bonna nti ye wanjawulo era ye kazibe Alex yamwaka ku 2026 yasoose embuga omwana yasoose okugula certificate y'embuga omwaka guno gwa 2026 era eri certificate namba 00000 yeeyo seba mukulu era nayogera ne bagamba nti omulangira taata Magembe Donosio bamwagala nnyo embuga abaye engalo z'omulangira tuzikubanga twebaza Ssaabasajja Kabaka atukubiriza lunye n'agamba nti ekitiibwa kya Buganda tukirabenga kuleeta ekimu mu bibiri maapu ya Buganda n'ekitiibwa kya Buganda ekinyijjudde nga tukiyiba mwebale nnyo mwebalire ddala ekizanyudde Nyongera okubakulisaayo mu mukolo gw'omukyala omulungi Omumbejja Kate the Brown Beauty. Omukyala oyo mulungi ayina amaaso amalungi ayina simayiro ennungi ate mukyala wa mpisa bannange ayogeza gonjebwa era mwamikazi bwe wafuna ekyapa mu mannya go kubanga bannange omukyala oyo alabika tayomba na kuyomba. Kate mwebale kukola mukolo omwami Alex webale kuwesa mukyala w'ekitiibwa kasuubira abadde ku Bukedde TV owulidde ebigambo byabwe interview ebigambo bye bayogera ebigambo eby'enjawulo ebyewuunyisa njogere kimenye ki bannange tubaagaliza kisinga omukyala omufumbi afumbye emyaka 2 ng'ali n'omwami ate era mwamikazi bwebale buteerabira mukyalawo kubanga abaami abasinga olufuna ku ssente ng'ate ayanjula oyo atazikolerera naye weebale buteerabira mukyala n'omwanjula mu bitiibwa yasaanidde n'omutongoza ate n'embaga ejja okitegedde tubaagaliza kisinga eyo kapu ewangalira kyotera abantu b'ekyotera tubatumiddeko nnyo bannange ekyotera bandaba nnyo era baajagala nnyo natuukayo ng'essanyu lingi nnyo bannange oyo yekkama bannange nange mbaagala nnyo mwebale kubeerako abantu b'e Masaka mwenna nange mbaagala nnyo olunaku lwa Sunday abeera Maria's Bridal ya Nyambaza ku Gomesi gwe wena omukyala ayagala okulabika obulungi Maria's Bridal ye answer enamba ye eri wansi gikoppe ate nawe ali yayagala okubeera ku Bukedde TV mukwano kuba ku note 7 32 18 78 ne woba onoonya ba Ashers banange Kate webale kutuwagira omukyala yampagira ku ba Ashers n'atuwagira ku ba cleaners kwegamba bannange omukolo wagumaking okubanga guli colorful kuba service provider abamaanyi atera abategeera kye bakola ba Ashers abakyasinze tukwagala nnyo mukwano tudde mu weekend ejja ku Saturday essaawa zibeera 12 nange Josephine Namakola mweraba